linda gino emyaka ebiri gino 2023 2024 abagenda okunkumuka bbala amateeka omwaka ogwa 2023 amateeka agakola nga ganyigiriza omuli w'enguzi mu ggwanga lyaffe erya Uganda. Akome ave mu ggwanga ne bayimba ekintu ne bakireeta Ebola, covid buli kimu covid akyaliwo buli kimu kyo kugamba buli kantu ke baleese ke balabye ne bakafuula platform yakufugirako bantu. Gaddafi yajjanga wano ne yefuula Katonda ne bamusinza bamujja mu fuleji. Okay. So no. We are all going to be free or nobody will be free. We are all going to get our peace or nobody will get peace. We are all going to be comfortable or nobody will be comfortable. Ngereza nnyo ku Bayibuli kiri mu babuulizi buli kintu kiriko entuko zaakyo. Waliwo olunaku Bayibuli lwegamba olw'okuseka, waliwo olw'okukaaba, waliwo olw'okuŋŋaanya amayinja, waliwo olw'okukasuka amayinja, waliwo olw'okulima, waliwo olw'okuwasa, waliwo olw'okubala ssente, waliwo olw'okulya, waliwo olw'okusiga. Kakati ekyo kirinde abantu bonna kye balaba olunaku wano mu Uganda kijja kubaawo, entuuko zijja kubeerawo, kibeerewo. Kiri mu bubuulizi. Kiri mu ba aso. Kiri mu bubuulizi. Mu Luzungu bakitabatya. Wakyakezi bakiyita Ecclesiastic. Chapter 3. There is time for crying, time for eating, time for sleeping. Kale, awetwe tutulabe. Gende maaso. Kumbere eri mu ggwanga essaawa zino. Nakutume ssebo. Genda osomewo. Nsomewo ki? Genda osome ennyiriri ezo. Nkimuzimanyi bulungi. Eri chapter 3. Kati oba obuuza kino kirituukawo ddi. Kati olwaleero kusanyuka. Okukaaba kujja kubeerawo nga bw'okyagala nti Katonda n'akyala. Nze sinaba kukyagala. Ati gw'obuuzizza. Nati mbuuzizza ku Bannayuganda enkaba gye bakaabyemu. Olwa tuli mu nkuuka. Mujje mukuukiza ebyammwe ebyo. Bannayuganda bakaabye nnyo. Ne bakaaba ne neebuuza ye Katonda Bannayuganda tabawulize. Si Munnayuganda. Ewadde abantu twogera Munnayuganda. Nedda nayiga bwizi lulimi lwa Kinnayuganda. Nze siri Munnayuganda. Bannayuganda nga muka Pope yakitadde at age of 95. Haji Nadduli yakcelebrating emyaka 8. Nadduli agamba yali ne Museveni mu Kasaka. Museveni alina emyaka emeka. Ojja discussion konna ko baleero. Abantu bafiira ku myaka 7. Kale tubiveeko ebyo. Tugenda ku program ya faida. Bafiira muntu. Omwaka guweddeko. Munnayuganda guweddeko akaaba. Nga yeka okukola eno government. Ekiwamba abantu. Kyafuuse kiwamba abantu. Okufa kw'abantu guno mwaka ngwewuunyiza nti gwe mwaka ogufiiriddemu ebikongo bya government abantu bakola celebration eri tumwine n'akita 2022. Pecos Kuteesa n'akita 2022. Governor n'akita 2022. Ono bamuyita nno yakafaano juzi. Lokeji. Kugamba abanene abasinga bafudde mu guno omwaka. Nze omwaka guno gwo. Walayi sikaki. Kati kakati nze njankuwe kino kafuukeko ng'aba Nigeria. Linda gino emyaka ebiri. Gino 2023. 2024. Abagenda okunkumuka bbala. Era n'ensonga nyagikuwa. Ejo jogera oba yofudde Katonda ogwama. Ngera gikuwa. Ensonga ziri mu ggwanga accident ziyitiridde omwaka nga guggwako. Mwe muyogera koki. Accident ziva ku bintu nga bisatu. Nze nsooka kwebaza poliisi eya traffic egezezzaako nyebadde egezezzaako bagitataaganya. Kubanga obubenje bubadde bukendeddeko nnyo ku biddo bye baali basudde. Naddala oluguudo lw'e Masaka. Era nali neebuuza nti oluguudo lw'e Masaka luliko abantu bokka nga otambula. Kubanga ova wano n'ogenda Oyima. Bw'otuuka e Busunju toddamu kulaba musirikale awanika mukono ng'oluva e Busunju. Ne nga oluguudo lulwabaaki.
oluguudo lw'eggulu tolabako kiddo olw'eggulu n'oluguudo lw'e Masaka badde baalukendeeza abasajja ebiddo bye baateekako kilomita 10 nga osangawo kati omuntu aba yakatandika okudduka nga kibeerawo kati baabijjawo mu ngeri y'okusaaga poliisi yali ekendezezza ku kintu ekyo ne lwaki kati baatadde wawulidde abantu abafudde ku Masaka bokka bw'obala abantu abafudde ku Masaka bagenda ndowooza mu bantu 6 ku Masaka 6 ku luguudo lw'e Masaka lwokka abantu bagenda mu 6 Masaka paka Kabaale so kakati olwali accident zijjira okwemanya kutya omuntu bw'agula emmotoka empya n'alaba ennamba empya oyo aba takyagala nakubuuza abantu balina ekintu kye baakwata kiri kimu esi okutambuliramu esi bagiteeka mu mmotoka ekyo nakyo nno kikulu njala okiwuliriza baateeka esi abantu naddala abaamaalo abatakulidde mu mmotoka baziguddemu bamyaka 10 bali mu mmotoka fe tuzaaliddwa mu mmotoka twaziraba esi baateekamu esi ng'ekuyamba mu biseera ebyebbogomu ng'omuzira w'okulaba ebweru omuntu abeera ng'ayagala asaba kuba okukyama kyokka endabirwamu ziri waggulu naye asaba kukyama akuba ngombe temumulaba nakumulaba kati gwe olwomuwa otya omuntu ogenda oli mu kilomita 10 oli mu speedi 105 otambula endabirwamu ziri waggulu ekyo kyabulabe esi eno bagiteekako enkuba etonya ataddeko esi Major gatugamba accident eziri ku ntebe zo because atwaba eggalije mu motoka ekyo njagala nkikutegeeza emmotoka buli woggula ate tofuuka enanga emmotoka buli woggula endabirwamu zino empewo eno nebanga ekuyitako eno neno kizibu okwebaka ekyo kimu n'okuwuliriza owuliriza okusingawo ekiri ebweru era n'okulaba osingawo ekyo kyendabirwamu ekya esi kye bakwata wawuliddeko ripooti ya poliisi egamba nti na accident eziri ku makubo gabera nnyo mu kati olwaleero owa poliisi gwe batraininze olwaleero azze naye aguddemu ekigwe tayinza kulowooza kumanya nti ate ekyo kyabulabe esi omuntu olwaki omusanga ku makya ennyo n'omusanga ekiro ng'ataddeko esi butamanya nedda eyo ndowooza yo nga gwe omuntu esi tojja kuŋŋamba ekubo amakubo amanyi esi eba ya condition ekisookera ddala zokolaba ekiri mu Europe essaawa zino abantu bavuga hiita okinaggwayo banagiddako kati okiresi kyenkugamba no nakyengeza kutegeeza wawuliddeko ripooti ya poliisi egamba nti accident za Uganda ziva kuteekako esi tuba tuzza okubaganya ebirowoozo tujjayo ebintu ebimu ate ne biyamba n'abantu abalala ne bamanya nti nayo nsonga nko waligambe maybe naye nga ebimotoka byonna ebiri ku makubo bikadde kati ndo kankubusibu DMC cars zeeta accident tekuli mmotoka genda otunulye emmotoka ezagudde ezikoze accident bw'osangako emmotoka ojja kusangako UB eziri ku UB tojja kusangako n'eri ku AP emmotoka zonna empya zonna okujjako baasi zonna kati emmotoka zonna ezakoze accident tojja kusangako mmotoka nkadde genda ku stage y'e Bunamwaya wali ku Kabugusu obabuuze nti mumaze ebbanga ki nga temulaba takisi egudde wali ogiwuliddeko genda kuzikola emulago genda ku Masanafu obuuze nti mwali mulabyeko takisi egudde kati ekyo si mmotoka nkadde ngenda kuwa ensonga ezireta accident omuntu tafudde ku mupiira emipiira abasinga bonna emipiira mikadde n'emisale n'omumotoka empya omusanga atyako emipiira emisale ekyokubiri laamaazi z'oku luguudo obutamanya obutalaba la markers ng'omuntu otambula ekyo kikulu gundi zino ez'oku luguudo ezivaako omuntu n'omanya nti nvudde ewange nvugira wa munnange bw'oba ovuga ekiro nze nvuze nnyo emmotoka ekiro ebitali byakulimu oyinza okwegereza mu kitundu bw'osanga nga tewali markers ez'omu luguudo layini ezo ez'omu luguudo ezikulagira tosala todda eno tokola ki wekango oli akubira engombe ng'oli ku sayidi eno
ekyo nayo nsonga nkulu. Omuntu n'ayingira ekkoona ng'ayingira ekkoona aliyingirira wa munne, ogenda okulwanisa okugyayo emmotoka ng'ate n'endala yazze. Kati bw'oba oyagala okukiraba olwaleero oli munnamawulire, kwata emmotoka obake emmotoka ovuge okwate Bombo Road ogende paka Nakasongola, markers teziriiko. Bw'oba oyagala okukiraba kwata wano vaane tandika e Busunju ogende Kiboga paka Oyima, markers zaavaako dda nga tetunadda kubinnya. Jangu wano mu Kampala Road, vuga Kampala Road, markers teziriiko, kiringa kisinde kyandi. Nkuwadde wano mu Kampala, genda Kampala Road ovuge ekiro, kwata genda Jinja Road, tekuli markers eziri mu kkubo nti olina kuvugira side eno, eno side eno. Okay. Mukulu RDC, olowooza kiki ekyeta accident eyo yendowooza tugifunye ssebo? Katuleke ndowooze n'omukulu. Ekisinga neta accident nze nsaitinga Major kyabadde ayogerako kyenyinza okwongerako nti ennaku zino tufunyemu kino nti abantu bafunye eddembe ly'obwebange, abantu balina amamotoka, osanga famire emu ng'erina emmotoka nga 10 mu nnyumba emu, kuva ku mwana ku taata ku maama n'abazzukulu balina amamotoka. Naye weesanganga ennaku zino osanga omuntu alina amaka ge bwe gati gali kwekaazi nga mmeka kugamba alina abantu be nga bagazi, ng'abaana kyentegeeza kye kino nti abantu ab'omu nnyumba eyo tebakyagenda nti bagenda mu driving schools okuyiga emmotoka. Ekitegedde bo bayigira mu bisaakaati byabwe, kwegaye bw'amala okuyiga bw'ati ng'agenda ku main, agenda avuga, agenda kwali wakolaki avuga emmotoka. Kitegeeza ki nti wabeerawo risks eziri bwe ziti nti omuntu bw'ofuna omusala ogenda mu driving schools zino kubanga ziri licensed okukuyigiriza okuvuga emmotoka. Kati mu kuyigiriza ovuga emmotoka bagenda kuyigiriza obubonero bwonna obuli ku luguudo obeere nga okolaki obuyiga. Kitegeeza nti ono ayigidde mu nnyumba olumala okuyiga bati nga mugamba kati weetengeredde genda kumenya okolaki ovuga emmotoka. Kati bwatuuka amalala gonna n'avuga kugamba ne wesanga obubonero bwonna obw'okumakubo tabulina kyamanyi ku kkubo, atambula butambuzi nga bw'ayagala. Kati mu mbeera ne wesanga yeesanze n'omuntu omulala abadde agoberera akabonero k'oku kkubo ne beekuba. Kadde n'ekirala nti abantu ennaku zino basusse nnyo okubeera n'ebirowoozo ebingi. Omanyi mu ggwanga lyaffe wano saawa zino obubenje bufuuse obubenje nga kyetuliko wano, nti abantu emitwe gyetisse bingi, ebirowoozo bingi, zirooni, family issues, domestic violence. Omuntu ne wesanga avudde mu nnyumba, ebirowoozo byonna byonna yayombye na mukyala we n'ava ewaka eyali badde asooka aseetolinga, then ayingire mu kidduka atandika okuvuga. Ne wesanga ebirowoozo byonna afulumye nabyo mu nnyumba, atandika okuvuga emmotoka. Ate kwayiwe Morova ali mu kuva Masaka ajja Kampala, eyalisose n'ewamu kakati n'agamba owange kamala otuula mu kumpa omulemu olw'okubanga twayombye nnyo n'omukyala biki ebyo, kuba ebyo nayo isekowa issue nti nayo ereese abantu okubeera nga oli ku kkubo ovuga motoka naye ng'ebirowoozo si gwe oli awo ovuga motoka, ebirowoozo biri walala nnyo. Then ekirala kyenyinza okugamba nti amakubo agaffe nga era Major bayogedde nti amakubo agamu nina we tuliddeko ng'agamba nti amakubo agamu mafunda. Ekyokuba amafunda kyali badde kigundi, naye abantu abasinga obungi bali reckless ku kkubo, nti bw'aba avuga emmotoka oluusi avuga ng'ali ku supiidi ya waggulu ate nga n'ekkubo lyali mufunda, ekkubo oluusi lirina amakoola. Kati mu makoola omwo ne wesanga beetomereddemu nnyo, kuba kati bihayiwe byaffe ennaku zino biriko ebimotoka ebinene, bibuses, bitrailers bino ebigenda long distances across borders. Ne wesanga besanga eyo nga ne beetomerera eyo olw'okubanga oli ali reckless, jjukira ekkubo funda, leeni ziriwo nga 2, motoka ne zeesanga ne zeekuba, ne wesanga motoka nga 6 zeetomedde in just a bit. Ne wesanga emisaayi gy'abantu giyiise. Kwegamba nja kusaitinga ebintu ebyo bisatu nti abantu ennaku zino obukugu obw'okuvuga emmotoka abantu bakyabugerera mu driving schools basobole okuyiga obubonero obw'okukuba obugasaaki. Then bw'obanga ovuga emmotoka olina kubeera mu gundi ki eri relative, nti kugamba tolina kubeera so reckless
nze bwe nali nzige emmotoka waliwo omusajja nayigira walinga ku labonitaawo waliwo muzee manja yanyikiza emmotoka naŋŋamba olaba ebiseera ebisinga ekitera okuleeta obubenje nti obubenje buno buleeta reckless driving ojja kuvuga speedi omanye nti bwaliwo naye ngaokolaki ngaobulamu tobubaliridde beeranga always nga bwovuga emmotoka obalirira nti sivuga nnyo speedi kubanga ebiseera ebisinga bwobeera ku speedi ogenda okulinnya omuliro booti nga gwoli mu kabenje maze otomera kitegeeza nti speedi gyovugirako manya nti ovugira ku speedi ntonotono naye nga gyolako okolaki otuuka ng'oli sure nti obulamu bwo buli seefu ekiruka kyo kiri seefu negyolaga era ku nkomero gyasanga nga abantu koleki omitize nga bakulaba nga oli seefu so embeera eyo nze ndabanga tulina okubeera nti gavumenti oba bano nga abapoliisi baani n'ebitongole byonna byonna ebirina okumakuma abantu okuvuga nti balina okuddamu balina okusensitizinga abantu nti bw'oba ovuga emmotoka olina okukola bino wammanga nti kugamba tolina vuga speedi ekyo abantu tebakiriiko bo bali byabwe so nze bwenti bwe nayogedde ku nsonga bwekyo ebiseera ebisinga siri muvuzi nnyo wa mmotoka nga bwemanyi naye nga abantu okuvuga emmotoka basusa okuvuga emmotoka nga balina ebirowoozo bingi ate nga wesanga nga abamu emmotoka baziyize buyizi talina n'experience ya ku highway olugijja wali ng'asula ku highway ne beesanga maliriza ku eyo then tukota ku point endala etwagala okulaba abantu ba NRM abali mu kufa ne bareplacinga n'aba NRM batowa dokita okwogera ku kintu kyona manyi waliwo enjogera ennaku zino giboogera nti guno omulembe abantu baguze emmotoka ngaono bwatandise mu bikomera abantu mumugenzi okutegeera era abantu ng'emmotoka bazigula dda era nga osanga omwana fe twakiri pulezidenti Museveni tagera myaka 40 nga akulembe waliwo omusajja Jita w'ekirumba Masaka yali alina abaana be buli mwana olumala okusoma mu mmotoka myaka emeka kati abalala ne baleeta abavubuka kati fe abavubuka emmotoka abavubuka ennaku ze baguze emmotoka bo pulezidenti Museveni Semwogere afiiridde ku myaka 8 Semwogere endowooza guno omulembe simulabyeko ng'aguze emmotoka ng'avuga mmotoka naye pulezidenti Museveni agenda okujja ku bukulembeze ba Semwogere nga bavugadde emmotoka bamuzeeyi baffe bavuga emmotoka nga balina myaka 25 ogula emmotoka era abantu emmotoka babidandisa tubalabyeko wano nga bavuga mmotoka emmotoka bakoma zivuga naye bavugadde emmotoka nga bakyali baana bato kakati twakiri omusajja Kalimu waffe mutabani we yatandika okuvuga emmotoka yazivugira wakanze emmotoka natandika agivugira waka nga sigenze mu driving school emmotoka eringa gaali ogenda oyiga eggaali ogenda ogikakasa kukakaka gundi nti akakasa avuga eggaali n'emikono ajjako byonna naye kugamba waliwo olwaleero ffe twalabanga poliisi edda nekuyimiriza nekebera emipiira poliisi yennaku zino ekebera abantu excess wa poliisi tewali poliisi egamba muntu pakinga mmotoka ogenda oyita emipiira kiriiwo nakyo ate nakyo kitusonga nkulu kati bw'oleese bw'ogattako kino bw'oleese omwana avudde mu kikomero okuba taata w'omugagga ate bw'atuuka ku luguudo butaliiko mu maakazi omanyi bw'atuuka ku luguudo nga kuliko guidelines maakazi ezo zimuwa okumanya nti nvugirawa eno nyingiridde naye ate wekisangako omuntu we akutte okukwasa emmotoka n'asanga ekkubo nga liri bwe lityo ate oyo wabulabe ekyo nakyo tukigatte ebinnya enguudo ez'ebinnya okuva emitiyana okutuuka kyegeegwa binnya byonna biringa byabalumbe ku Fort Portal genda ova ebusunju ani gwe tunenya ogende oyima binnya byereere tojja kunenya musajja yakubye emmotoka omukwate omutege ku poliisi ng'abadde asala kinya nayingirire emmotoka nga teri ku misinde n'abantu bennyini ababeera mu mmotoka nze nali ndininyeko ku taxi bw'oyogerako timugenda gwe sebe emyaka bali kubajjamu okuze kati n'abantu abali mu mmotoka bokka batandika okweddako bamanye nti emmotoka bwekola accident bebafa taxi okusolooza taxi emmotoka ya taxi okusolooza ku paaka lwaki basolooza mu paaka sente nebazikugirako ogenda oyima sente zirikaawo omusaabaze ne bwogamba nti genda mpola nga yeye akuggyeko ssente abatakwekuyoba oyagala vaamu ekyo nakyo kyabulabe
niyo omuntu wabanga amanyi nti sente ngenda kusasulira Oyima nga atuuze bw'alaba ng'omuvuga bubi asobola okugaa nti sebo kave mu mmoloka yo ekyo nakyo kyakulaba omuntu okusaza kyabulabe nnyo ekintu ekyagala kutunula okusoloweza sente mu paaka ne bazikugirako awo bakuvuganga kugaba avuga ng'avuga emmale yaba afunye sente zekyo nakyo kyabulabe kyagala okuyimirizibwa nakyo kyabulabe ku takisi okusasula ng'okyali ku stage nze nayagalako okuva ku mmotoka ey'Oyima nveemu nga ngenda Oyima era natuukako ebukwiri nemba nga munteekawo ku poliisi nengenda ku poliisi era nempaba nefuna reference nengenda ku stage ngenda okutuuka driver nga driver oyo kola omulaka yali avuze nga nanyini mmotoka yali agivuze si yeye yali mulwadde n'agiwa omuvubuka yali atuuse so kakati olwaleero naffe abantu kenyini abali mu mmotoka okusanga emmotoka okulinda emmotoka ku luguudo nze lumu nali ngenda ku Mubende eyo neninnya emmotoka nagirinyira Busega omusajja atuvuga nga ogenda yali emmotoka Honda kika kya Honda myaka miwanvu gyadda niyo omusajja yatuvuga nenga basiridde mu kusanga emmotoka zino za buyonjo osanga omuntu tomumanyi mugagga tayagala kwogerwako tomugambe koti omutya n'okumutya nalyoka akuvuga ebisinde ebiyitirivu abatakisi okwagala okugenda ovuge odde okomewo oddeyo takisi enzoolaba zitikira Busegaawo nga yagala kugenda 40 atikka 40 nakoma ekyegegwa ati navuga ati naddayo alina akomawo ekyo nakyo kyabulabe ezo drone kati emmotoka oluva ettanda eri waggulu kitinkokola n'agita neyiringita bwiringisi nga temuli giya neyiringita paka eno ttaanda n'alinnya akasozi olutuuka kugamba n'ava ekikonge waggulu n'ate emmotoka okirabo kugamba kwe batemu okukekereza amafuta oba okuyita kekereza amafuta emmotoka bwe yabika omupiira teriimu giya eyiringita bwiringisi kati ekyo nakyo kyabulabe mulimu ebintu kugamba ebyetagisako ne poliisi okutambulirako n'atuulako poliisi neteekawo okutambula netandika okutambulirako mu mmotoka owa poliisi ne bateekawo ssente owa poliisi na traffic n'agenda nga musaabaze n'atuulako emmaaso n'alaba envuga oli gy'avuga olumala n'atuuka alina nga teeka wali mmotoka namuteekako empingu nemuteeka munda ekyo nakyo kyetaagisaako okutandika okukinoonyerezaako traffic neteekawo ekintu ekyo ne bagiwa ssente ne batandika okutambulirako mmotoka najja n'alinnya takisi nga wa traffic tebamumanyi ku luguudo okwakolera ne bamuti najja ati ngenda top 40 n'alaba envuga ye olugira olutuuka ku poliisi teeka wali mmotoka empingo n'eruma ekyo nakyo kyetaagisako okukendeeza obubenje loole zituuka ku kaserengeto loole otagiviira olumalako kasozi n'agitta ejja kugamba ng'erimu kabwirimusa ebyo nabyo byonna byetaagisa okay ekyo amagezi ogabawadde bwe bali nyuma gya Kibirangwa tunate okumeza tugeponoko olwaleero nelitaze twogireko 2023 mwe mulowooza roadmap how omwaka 2023 mwali gwetyaze gubeere mu sitayiro ki mufo ki mukusaba mu byonna politically economically socially physically yonna 2023 mwali gwetyaze omwaka guno gutambule gutya omwaka 2023 national prayers kitegene nikugamba 2023 tubadde n'ebikyamu bingi n'ebirungi bingi naye ebikyamu byebisinze obungi 2023 tusaba Katonda atuyambe nti 2023 tumuyingira ng'omunauganda yagalira mu nsi ye politically socially and economically akasente abantu kababuzi wabeerewo modifications gavumenti zeteekawo nga bino byetuze tulaba bi-policy development models bi-operational restorations ezona initiatives ezo zibeere nga zisibwako omulaka abantu babeere nga bugamba bagifunamu then n'abantu benyini bano ababiconnecting nga bano abali b'enguzi abaze babiryamu sente nabo bakwatibwe amateeka gakole twagala amateeka omwaka ogwa 2023 amateeka agakola nga ganyigiriza omuli w'enguzi mu ggwanga lyaffe erya Uganda nzi saawa zino nsaitinga buli kiseera nti buli lwendaba embeera eno gyenzize mpitamu nti enguzi oba oliawo yeyakolaki yeyanemesa obutafuna mulimu gwange nti omuntu omu mu ofisi ya president yali ayagala nti noomuwa enguzi oba oliawo omulimu gwange nkoleki
kyokanga nali njagadde nnyo president yampa omulimu ave agambe waisapolo jangu njagala ompe wano baasa yange otule mu ofiisi yo. So mu mbeera eyo twagala amateeka gakole oyo yena yena omuli w'enguzi nga wa gavumenti zino zonna zonna gundi organize tulina mu state zibeera nga zibakwatako kubanga omuli w'enguzi oyo omukozi wa gavumenti yasinze okuzaina eggwanga emabega politically, economically and socially. Ekigere nti bo okubeera obubeezi mu ofiisi ne bali akasente tekibakosa nnyo omuntu wa wansi ono akaaba tebagala kumanya as long as ye n'ennyumba ye bali bulungi ebirala byonna obalambula bikubeera ku mativi nagamba Uganda egenda maaso Uganda ekula tetwagala Uganda ebeere ya bigambo ebyokukula tebibeera byakula 2.2 bingi bye batulimbye tetwagala kuyingira nabo 2.3 ekyenva nsabanze nganze nti abannayuganda bonna nange nga kwendi abagenda osula mu churches mu prayer conferences abagenda okusabira eggwanga tusabire eggwanga lino nga tubeera n'eggwanga erisaba eggwanga erina abakulembeze abawulize abakulembeze abagaliza omuntu awansi ebirungi era n'abakulembeze abalala nti nga baagaliza omusaayi guno omuto okuvaayo gubeere nga gwenyigira mu byenfuzi n'ebyobuweereza bw'eggwanga lino awe tugenda okugendera mu maaso eggwanga libeere mu mirembe kuva 2.3 paka mu maaso. Okay, webale nnyo. Meji, olwadde oteesa otya omwaka 2023 wali gwekyaze mu style ki? Nze omuntu gwe ngamba olwaleero ngamba omuntu atudde ku stage mu maaso sisobola gamba kondakita okujja nga amanyi nti yenna nyini motoka aba kondakita nga amanyi nti yenna nyini motoka asobola okugamba kondakita nti semu musajja mugamba atutwala empola basudde yayimba ku kigambo baasi duniya yayimba ku baasi duniya n'agyogera n'omuvuzi n'amwogera akati olwaleero baasi duniya gyetulimu olwaleero kubanga ngetunuulira Kenya ne Tanzania ezo ensi zitulinaani siwulirangayo wa ADF siwulirangayo muyekera yenna siwulirangayo ki waliwo bana abalisababu abajja ne bakuba bomu biki ne bikkuwa ne Lutaakomi waliwo ekigambo abaganda omuganda gwe bayita Lutaakomi. Lutaakomi ave mu ggwanga ne bayimba ekintu ne bakireeta Ebola, covid buli kimu covid akyaliwo buli kimu kyo kugamba buli kantu ke baleese ke balabye ne bakafuula platform ya kufugirako bantu buli kantu ke baleese. Kati President Museveni yali ku stage asooka alabe emyaka gyalimu bwenva mu nsi abaana ngenda baleka ntya eggwanga ngenda ddireka ntya munange yali kwata bwati yalireka atya Nyerere yalireka atya owe South Africa yalireka atya Mobutu yalireka atya Aididi ne Saidi Barre yalireka atya ono we Sudan yaliresa atya owa Misiri yalireka atya. Kati President Museveni asooka atunule abasajja bali ababaddewo ab'amaanyi abagadde okwefuula ab'amaanyi gundi ke yagamba omugenzi ngamba nyenka eggwanga balireseewa. President Museveni alike kufuuka katonda wa ku nsi addeyo ekintu nga bwe yali azze omumulinga akutte nga azze abantu ne bamutunuulira nti ono ye mununuzi ne mu Bayibuli abantu batuka ne bagamba nti ne bannange ono ye mulokozi oba tulindayo omulala. President Museveni addeyo emabega we bamuyitanga omununuzi batuyitanga banunuzi abasirikale olwo bakyasobola bayita abanunuzi. Eggwanga 2023 President Museveni ayawule ebibiina by'obufuzi abyawula okubiyita abalabe b'eggwanga bwiba bibiina bya bufuzi nalaba nga balonda bano parliament yagenda kukiikira Tanzania n'olagira bulagizi abo bagenda kukiikirira ki nalaba ebino okulonda okuli ebakerire okulonda kwa parliament okuliwo abaka wa parliament bakyali babaka wa parliament natta ekitongole ekiramuzi nalagira abalamuzi temulagira temukola kino omupiira guyinza okubanga kugenda kutandika President wafufa nagamba nti lifiite temukola kino obuvunanyuma Uganda Cranes egenda kuzanya
ne byala Kongo nesagala difiriye nagezako kuwa muzanyi waffe kadi abantu bayinza okugendayo kuba tekuba mupiira kati Pulezidenti Museveni ekintu ekyo kyesimbako essira kyebaba bavaamu eggwanga balitwala ng'eggwanga Uganda erina amawanga 50 n'amalala baleke kufugira ggwanga ku mawanga lino Uganda baliza ku mawanga era abantu balina engombo ye gyetuyitira buli gwe balaba atunula bwati batwalwana mukatera embuuni bwatira eggwanga liroogera bwe batakyuse kuddira ggwanga Uganda ery'amawanga 56 okuliza mu mawanga 23 agalinga ag'e Rwanda Abahutu n'Abatuusi Uganda tegenda kutirira na bwalikola atya amawanga gano gonna amalala gajja kukyuka gajja kutuuka ekiseera ng'ekyawe gakyukire gana amawanga nze nina abantu beŋŋamba nembawo ekyokulabirako ffe tulina amawanga ewaffe getwakulaga tulaba Pulezidenti Museveni mulabye wano mu lutalo namulaba mu kinaana nga bali ne bamuzeeyi baffe ku bululumu awo ewa Sekalaala ne Walwanyale nga bali mu kampeyini wena so kulabira Pulezidenti Museveni kwa Pulezidenti muzeeyi wange bamuwagirako mu UPM Pulezidenti Museveni tumulabye wano yakanje niyo okuva emabega tubadde n'amawanga ng'abalaalo tubadde nabo nga bali waffe waka nga tuli nabo twali nabo Bugomora awo Balufali ba Mutalarenga Banyabirungu Bakawutu kumulebe gwamini nga tuli n'abalaalo Basiiba waka Batabaalo tugenze ne Mubende tubadde n'abalaalo kuva ku mulembe obote tumulutalo tubadde n'abalaalo tubadde nabo nga Pulezidenti Museveni tumanyi nti alijja kati abantu be balabanga ab'obulabe bonna bali ku sayidi emu eggwanga tetwagala kuddaga etuwulya M23 nti Abanyarwanda Abanyamulenga abali mu Zaire M23 yalibaddemu Abazayire yalibaddemu Abazayire amawanga ng'Abazayire nga beegasse bamu nga banyigirizibwa n'eggwanga limu kati nga onowulya ti Abanyarwanda be bali e Congo baagala gisaako tetwagala kutuuka ku ekyo Pulezidenti Museveni twagala eggwanga eriri awamu nze mu CA bagenda ne bambuuza baleeta ebibuuzo nti ekintu ekyo kyampuba nti oyagala eggwanga lifugira ki ne batuwa federal unity naki waliwo ebintu byebaleeta bikyabijjukira nze nalonda unity nalyoze federal nayagala okulonda federal neka bwenakubaga nyangu nemubuuza nti mpaamu ekigambo kya unity nakigamba kugamba abantu abali awamu nga tuli wamu eggwanga twagaliridde ku unity nga tewali Mutuusi tewali Muhutu tewali Mwiru tewali Muyima muntegeera kugamba ndese amawanga gali abiri Omuhutu yali omuntu omunaku atali mu Rwanda Omuyima nga ye muntu alinga omulangira ali owa ssente ogwo n'Omwiru kakati eggwanga baagala kuliza ogwo n'Omwiru ogwo ono Muhutu kati twagala eggwanga libeere nga tuli unity tewali Mukalamojja tewali Muteso tewali Musoga tewali Munyoro tewali Muki nga tuli unity batuzza gye batutwala tugenda okulaba nga kugamba kyovula bagala n'okusaba bakibano ne bagamba kye ndaza okusaba bateere kati tetwagala ggwanga ali agenda okusaba gundi agenda okusaba mumuleke n'abapoliisi batunula nabutu akayimba kandi ka Bugembe kiriba kitya walaba abali ku geeti Pulezidenti Museveni yatuuka ne batunula eri bamutidde kugamba okuyingira eggulu ekitaliwo mu ggulu kugamba bano kati we balaba abagenda okusaba we balaba batunulya butunduzi bwe ne balaba ennyindo taza kusaba we balaba bweti okumuleke abapoliisi batunula butunduzi oyo n'agenda n'asaba kakati
eggwanga twagala President Museveni yibaka wansi amanye eggwanga agenda direka atya. Waliwo olutalo lwe twasanga ffe twali baana bato, muzeeyi wange yali wagombolola ebukuya, abantu balumba aba UPC ne bookya ebintu byabwe. Waliwo omusajja Sendijja baali bamuyita Sendijja nga alina n'emmotoka, bayookya ebintu by'abantu aba UPC. Eggwanga lyonna aba UPC balumba aba UPC. Kati tetwagala ggwanga kudda mu kulumbagana kwesonga munnu. Twagala ebibiina by'obufuzi bironde nga byenkanya. President Museveni eggwanga gy'alizza ayagala kuddamu ku kyalo ekya UPC. Ate nze bagamba kiri kimu, omuntu atasobola kuyimiriza njuba tasobola kugamba nti eggwanga lijja kubeera bwe liti paka nga tosobola kuyimiriza njuba. Ensi ekyuka, olaba yakyukira wano Libya, ensi ekyuka, olaba balemeseza omusajja Ukraine, omusajja Russia gy'owulira nti yamaanyi bagiremeseza Ukraine nga bo balagira bulagizi, bali eno balagira bulagizi nga abakuba tojja kuwambawo. Kati ensi z'omanyi nti z'amaanyi. Olwali President Museveni w'amaanyi ne waliwo wajja okutuuka nga si w'amaanyi. Okay. Ati amagezi gemuwa ensi agirize mu mateeka nga banne we bagikola atya. Moi yali agipaazizza n'agita n'agizza mu mateeka ye Kenya. South Africa ogiraba gundi yagireka mu mateeka. Mandela, Nyerere ensi yagireka mu mateeka. President Museveni addira ensi agiteeke mu mateeka, aleke girekanga Somalia, Saidi Barre yagireka Baididi yonna nesaanawo. President Museveni atule ensi agiteeke mu mateeka, aleke kubogoka bayogedde kino ekyamwanyi sijja kwagala kikola tetawali ayogera kino kino tewali ayogera kino. President Museveni ensi agiteeke mu mateeka. Okay. Edde mu mateeka tweyanziza amateeka kale katusabe ensi bwana abaana akisobola naye simanyi oba ne balonde babaka wa parliament ngaali wali atunudde tebagaba neevanga natumeja jakwebuuzaako. Museveni yatugamba atya nti omuntu wabuze emyaka 75 abakola atya yagamba ati nze saamuwulira ng'ayogera kankubuuze kino tukkiriziganye bw'oba tubakiwulira nze nakiwulira naye sijja kiddamu tukyogereko asobole okukimanya. Waliweza okubawo nga wabula ekintu ekibuta. Bayibuli erina ekintu kyeyogera, nze buli kyenjogera nkireeta mu Bayibuli. Ne Bayibuli mugyesibako nnyo ate nga bakola bibi. Nze njogera mu Bayibuli, ebintu byange byogera mu Bayibuli. Bayibuli egamba ekintu bw'okola sijja kyogera, bw'okola ekintu ate n'okiddamu olinako ekisolo kyeyageregeranya. Yakigamba mbizzi. President Museveni yayogera nga talowooza nti alituuka mu myaka 7. Era kisuubira. Ffe abantu abamu batugamba nti tujja kutuuka mu myaka gwa 10 gwa 12. Era abantu abamu balya n'ebintu byabwe ne babimalawo. Waliwo omusajja gwe bayita Musala yaliisa abantu bintu byabwe ne babitunda. President Museveni kati awo yatuukawo ng'alowooza emyaka 7 tajja gituukawo. Naye ate muyinza waliwo gyemmanyi jjajja okuba nga takyayogera newanaaba nga atuuse mu 9 nga takyasobola kugenda kulima kwogera. Mwalabye wa Sudan kiri kyamutuuseko wano okwefukira mu mpale saategedde Salva Kiir wa Sudan ebyo ebimu Katonda kati waliwo gundi yaggwa ng'ayogera owa Zimbabwe. Kati waliwo President Katonda ekintu kyagamba nti nga we yagamba gundi ono omusajja yali ow'amaanyi nnyo Farao. Omuntu okugenda ne bakusaba ku ttale ng'olya omuddo gw'ente, omuddo ng'ente. Kati Katonda ye muzibu. Bwe weefuula w'amaanyi alina ekintu kyakkola ng'okyali mulamu. Ako kabonero akatuuse ku Sudan bano bonna Bakameruni bonna bakalabye bonna Museveni bakalabye. Ne baga ekyo nna kyabakubye wala. Kati ebyo bye bimu Katonda byayinza okukola ng'akyali ku nsi. Gaddafi yajjanga wano ne yeefuula Katonda ne bamusinza bamujja mu fuleji. Okay. Kati so no twagala abantu bajja mu fuleji. President Museveni amagezi gemuwa addire eggwanga nga banne bwe bamugamba bantu bakulu okiwulidde bantu bakulu eggwanga alizzeeyo
nga gundi we yakola yali abazungu baali bamusibye okumala emyaka tiyawoolera ggwanga. President Museveni ali mu kuwoolera eggwanga. Nze waliwo ekyo kinneewuunya. President Museveni oba takiraba. Waliwo kirabyeko ne bagamba nti Masaka waliyo okusaba. Ne basabira ate abantu abatta abantu Masaka. Teyeewuunya nti Bassewanyana be bagamba nti batta. Ng'ate bali mu kubasabira. Mu Kereziya ne bagamba bantu bameka katoka jubi waliwo mu nteko nga bamusabira. Wawuddeko nga basabira Obote. Waliwo buliddeko kati gwe yeta takwatibwa kusobola nti abantu bano beesibye. Yugo mwaleeta mwamuleeta era mwebale ddala nga tuwunzika olunaku olwaleero essaawa zino mbadde nsaba musiibule abatta Yesu bantu bano baga ne bannono abadde mwana wa Katonda ensinga ekankanye enjazi zeyatise ne bano abasiba Bassewanyana bwe balabanga abantu ab'e Masaka ati be babasabira mu makereziya bagenda Lubaga basaba bo tebeewuunya nti nga tetulabangayo batta abantu be basabira kakati ebibyo olina okwekuba mu kifuba naye abantu bano kandagire ekkooti wano babate ekyo bagambye nti President Museveni ne bwavayaga nti Bassewanyana babasibira bweyo babate ekyo nakyo kikwongera tutumu. Okay, ku lw'obulungi bw'eggwanga mutukize tukome wano ate nsaba musiibule abatubagalize omwaka omupya ogw'eddembe ate ogw'essanyu tujja tutandikirawo tino twakaweza essaawa emu kitundu namba nga tukyaweereza eggwanga mwebalina ddala General Siibula abatulaba. Sebo abatuuliza bonna abatulaba tubasabira omwaka oguyitamu obulungi. Bw'oba togenze kusaba weekuumire ewaka beera ewaka. Abavuga boda muleke kuvuga boda kapaale nga bbiri mujja kwetaagibwa tujja kwetaaga. Haji Kabogoza nze nje mubadde mu lubuto sirina kyakulya ku lusooka. Oyo Haji Kabogoza nange sikyamutegeera. Haji abatulaba mwenna tubagaliza birungi byere mu mwaka ogujja 2023. Tusaba Katonda omulungi ayongere okubakuuma ayongere obalimwetaaga byonna ebitatuukiridde 2022. Tumanyi nti obulamu bwe bugagga era nga obuwanguzi bwaffe 2023 tusabira Uganda omukisa, tusabira okukulaakulana ku Uganda n'ensi yonna n'emirembe n'obukuumi. Dokita kino kinjala okiwa aba traffic yuzi twali tugende 14 twajula ebipapula ku motoka bibiri bakwata ebipapula naye nga tulinako omupiira tuvuga mpola tugenda mu speedi enkagale omupiira tebakyekinga mupiira. Juzi twali tugenda Entebbe omusajja omu n'alaba omupiira ekipapula ekyo twakisasulira ku lw'Entebbe bali mugenje ku mipiira muzeeko gundi ze mwali mutaddeko bloke za traffic ziddeko nga mwali mukoze abantu bafa mujje mukambo nga mukubatiya gasa bagenda okusaba abavuga endima tewali ajja bane nyanga mukutte omuntu mumukwatide mu speed 105 mumuteeke wali kale mukama w'ekisaawo n'eddembe abankumi nange mbagaliza omwaka omulungi ogw'essanyu mwenna mikwano gyaffe mwenna abanaFlash ne Uganda tubagaliza okutambula obulungi ate leero mbadde bandide kamera ng'omwajja program olunaku olwaleero ate mbasaba mukubireko omukadde waffe ya Rugaba William Jejenop omusajja oyo mwebale nnyo abafudde okutambula wamu naye tusiimira ddala. Bali mu malwaliro tubasaba Katonda asobaluma abali makomera tusaba Katonda ow'ekisa w'eddembe yajabba nunula atajabba jjajjuli boolo buli kimu nga kiteredde. Abalina ebizibu eby'enjawulo mu maka gammwe tubasaba nammwe mubeere strong tewali mbeera ya lubeerera buli kimu kijja kutereera nga omukama asazeewo. Ate ffe ngaffe mwenna abana b'abufuzi tusaba mwekuumire ddala nti Uganda yo ekyali ku bunkenke mu mbeera zonna. Tusaba Katonda tukuume tutambule awamu nammwe. Mwe abatulooleza nti twogedde bubi mutusonyiwe. Abalowooza twogedde nti no bigasa eggwanga share the information mubuweeko n'abantu abalala ab'enjawulo nga unless mwena kye mutugamba mutundu olw'essaawa 2 tulina talk show n'abamu twagala omwaka guno guggweeko nga ensi egulaba.
pozi olina kyotugamba mwabaka tweyungako comments and advice tuzaniriza abankumire mubere bulungi mwerabu. Yeah.